Neoli yagamba ndia balifaananye naye full stop talina magulu Sikonto alina era nange kyannemutegeera naye nti omusajja atambula buli lunaku netugenda netukola kyandibadde agamba ono Sikonto yeesimbyemu full stop yeyakamu kyekyo ate nakyo sikitegedde yono ye Sikonto yeesimbyemu ate nze seesimbye ennyo nga ye naye nga amagulu gansigeme mamvu ngaagooli ye Sikonto okuba kuja ansinga ku katono. Sikonto vaayo eyo yimiriramu tulabe wano okitegedde tukoyimiriremu tulabe full stop naawe yimiriramu tulabe anjagala kulaba oba amagulu kwegali oba tekuli ebyadde saba olaba wamma waliwo yeesimbye kati ate gulinga atudde ne tekuli full stop tekuli naye simanyi byoyambaza ngatto. Omulundi guli nakola ka program ne Sikonto neŋŋamba nti wuuno afaanana ne full stop. Full stop omanyi kye bagamba nedda oyo tafaanana ne full stop. So ensonga lwaki olunaku olwaleero tuzze tulabe waliwo kufaanana tewali kufaanana n'ebirala bingi naye kansooke nsabe bakubuuzeeko gwatulaba ali ku Yugi updates nate tulyoke tweyongereyo. Full stop mbuliza ku bannayuganda abanda ba Yugi update mugamba mutya nga muyita full stop mwena batuuza abaana batuuliza byonna atagenda kasangwawo full stop tatani Tata Violi Tata Victor. Aha. Olidde Sikonto ono ssebo oyinza okuba emyaka simanyi naye ssebo ono ebintu yabyanguya muwulidde Tata Violi Tata Victor naawe naakuwulira b'ogamba mbuliza ku bannayuganda batulaba ku Yugi updates. Amanya n'eddoboozi bamuta Sikonto abatulaba ku Yugi update ndi gundi ndi musajja wa Mbale musajja w'Embale kale ye ono agambye Tata Violi Tata Victor gwe ogambye gwe oli musajja w'Embale. Okay Sikonto full stop wali omusinganyeeko nga bwe tuli wano bwe tuti kituufu full stop uwa ko sadizera Mbale eyo zite jinja Mbale kundi namabasa kiri awo doko ngo nato okutuuka Mbale mu town jaso waliyo gundi kabala akali awo wabeerayo gundi wabeerayo French oyo w'Embale muyimbi bamuyita French twasinkaneeyo full stop. Omusajja ono bwe wamulaba kiki nze omanyi omusajja ono nze lwe nasooka omulaba nalabanga nfuna ekifaananyi ekyagala okubeeramu ng'ekikyo nengamba sajja ono kamuyite naye ajje tuwayeemu gwe bwe wamulaba olwasooka tewalaba kyalenja nasolanga ekyabulijjo nakubasa sayibirako okuko naye nnyo nali bize kwasaganya stage bamuleeta nemwaniriza nemuwelkaminga ku stage napafominga naye safuna mukisa ogeramuko okuko naye omusajja ono napafominga eki mbali oli muyimbi naye yange omuntu n'oba oli dansa n'oba oli muyimbi obeera obantu obeera omupafominga era okuzina full stop mu dansi omwami ono mulungi kwagwe nkumanyi ebibyo mbimanyi semubi muzibu kimmanyi galiwa gazina omuteekamu ekiringala akisabula omuteeramu byonna akola ki avaayo singa kaba kabato nga muli babiri awo
ngali kabato katya gwe naye mukuzina amukogera mukuzina nabyo nate nze ndikafu fulidde gwe kisogamba byayogedde bituufu naye era ebintu tubikola wagamba nti era wagamba nti ali kafulo nange nsobola beera kafulo senga baba wa down babagamba ka competition kako era tusobola kukola ayinza okulaba tuyinza okukola omuntu n'asalawo n'agamba nti ono asinze oba ono yasinze ne basalawo Sikonto saagala kumbuzaabuza bwe tuba tukola oyinza okwewulira noga nti omusajja wa bwe mba ntandise kunyeenya tasobola kundyawo awo enjagala gwe ngamba kuzina mazina kunyeenya kiwato naye nze kyemumanyi kale wano mu aite wano mbuwanvu ansinga nyati wetudda tolina woolaba wayinza kutwala era njagala nnyo waŋŋamba wakolako nayo puroguramu simanyi bano ebivulu byakola namusasula njagala nawe mukwateko oba omukwatekokogula ku microphone emboozi lyeryo nga zito yensonga lwaki muleeta ne muwa ekintu kino kole ekintu eyo babambi baleba mukwatizeeko simanyi ako mwana manyi abakyala batulaba oba abantu abatulaba batunyoma bakundabika simanyi Sikonto eyo ebbali saagala njala okyogere ku mpewo naye ku kidi olinayo ku mubeezi kale sinaayo mubeezi nga bwagambye naye nsobera kumufuna mu kaseera akatali katono kale siri mwana muto ndi mukulu 23 naye full stop golina nze kati Sikonto ansinga olimba full stop olina emyaka nze nina emyaka 21 n'abaana 2 eyasooka wamuzaalira ku myaka omwana eyasooka abasajja tebambalira baana tubaze baana tuli ku myaka nti eyasooka omwana wamuzaalira ku myaka emeka ono alina 23 olina 21 gezaako ndaba ensobola ntya n'obusobozi kamunanyama mukikwata omusajja ono gwolaba alisitedde omusajja ono kubanga bw'agamba nti talinayo mubeezi asuubira mufuna bufunyi tomweraliikirira ono gwe sayizi yo myaka 23 tolina mwana tolina mukazi sirina naye nga bwe nkugambye kusomoozebwa kikolina lwaki tolina bakudduka omanyi kati obuzibu ng'omuntu olina okola kyonna obeeramu na ssente kola obusoomoozo bwefuna bwebwo sente Sikonto nabanga si ssente si kasente naye okubanga omutima tegwagala omutima gwagala gwagala olina feeling esebo kati kankubulire omuntu ayinza okwagala nga bwekiri gwe full stop watandikira walina sente just bakulabanga ng'oli serebu nga bakunyumirwa mama Victor wenafunirwa weyampa omwana oyo nalina ate nali ntunganga okufuna okutunga siringi 2-3 nga nkuba ddagala nali sirina ese nga nkutukola siringi ekinene nnyo nali nkola siringi mba nkoze ekinene nkola 10 olunaku nkola 10 4 oba 5
leo mama kitanga ya cyari nka kisheshe kisheshe kamwe kiri na kino kyolabye wano kiri kyagenze dda obiseera ebyo nga katera ne obo mulaba laba ddala ngoma kiriya so sente tewaali naye twagenda okwawuka nagenda otandika okukola bino ebyamalula mbere naye bambi era twagenda nagenda okwanga ntandika okukafuna kyangayana okukola kino so ono muwa magezi ki ku nsonga eyo kale muwa amagezi okukapa si kirungi magezi okutomera yebereremu n'abaana abakyala babbi ayaaye naye asooka abeerewo kimpola yebereremu nga ki atalemu avemu okwekubagiza ate ndiko enti mbaira nga kyali nze nange ndi kyali tamupaaka nosanga nenkola nebuli wobeera noweezinga nembera twagigoba owulidde Sikonto gwekyo kyogerako ki kubanga Sikonto naalimba ne sente mweziri kubanga ebivulu akuba wuuyo amazina tema Sikonto olimba sirimba byebyo naye era byayogedde bituufu biriwe bituufu ebyagambyeko ebyokutola ennyuma simanyi biki gubeere wano kuba FULLSTOP angambye n'eddoboozi eryo nina okukwatako eddoboozi liveeyi kuba akulaba toyogera omanyi kukyeza bukyezi oba tujjeko emizindaalo tutandike kyeza bukyezi nedda twogere so omukyala nedda soka mbuulire asuubira ddi in fact FULLSTOP waliwo byagambye nti ofuna ku kasente gyogenda eyo n'okola emirimu egy'okuzina egyaki nfunayo kenfunayo akatono kusobozesa kufuna muntu bwakumalawo bwagazi buli FULLSTOP omulira omusajja ono n'owulira embeera amazima amatuufu kati nga muganda nga wetuli wano muganda wange eyo embeera nange nagiyitamu olya ddala wagirimu nagirimu ogenda ku stage oli abatakuyise tosuubirayo kukuwa owulira osuubira za ku stage bagenda kukola ki kuwa ye muganda wange ndowooza eyo embeera gyali nalaba wali akavulu nagenda nazina oba mufuye 2000 oba mufuye 5 bambi nga zezo nga teri amuyisa agenda kukola ki n'ogenda bugenzi nga teri akuyise kakyesitegedde baba muyita oba yagenda nga ye nawulira akavulu ye nasaba okawulidde ako kiba kitya kale waliyo ebimu bye bampita luusi ne basindika ne transport nga sirina nga luusi ndi eyo emukyalo Mbale ne luusi ne bampita ne baŋŋamba jangu naye kati walala luusi wembeeramu n'esente ne ŋŋambe nti nkola ki nza ofuna oba nza tafuna ne nkola ki nenzija naye luusi ebiseera ebimu mba nkola ki mba nfunako enfunayo omubeezi ngenda amufuna mu kaseera atakali katono anti olaba Sikonto wagamba gyali lwaki kati ogateri anti nze manyi kyemutegeeza okubeera n'omubeezi kitegeeza okubeera naye ng'omubeera naye ewaka kyemutegeeza kyemanyi naye girlfriend yo waali naye
kale yambeera buli mbeera gye tuyitamu niwemba sirinamu niwemba ndinamu naye ankolera surprise nange nemukolera surprise bwekityo bwekiri ali Mbale mwana mumasaba ninga byo mu byaddala ne olide mu byaddala konto kama kabisa meetinga ngafonani ogera ukwetuwe kinzo nizo na bekla mu bera bamu ne konto kumbere gitulimo Sikonto Wulira mpulira kale ka business yose kalina naye ndoza guno mwaka ogujja bwe tugenda mugenda akola ka business naka business ke jagala okola jagala kola ka dipo ya soda newe teka mpia kati nayo sente we savinga ko mukyano we mbanze no koze yo buvulu no savinga yo ken savinga yo kati mwaka we kugwera ko subira funa yo ndoza 1.8 ninayo muganda wange weye Mbale alina hardware side ze katwe ayambya abantu abangi nnyo ku kyalo kyaffe era ayagala nnyo abantu abakola ogenda noyogera naye n'omugamba nti ndinayo kino naye njagala kukola kino akwatirako omukono n'akwayo kyakuwaayo era business njagala okukola awo ifuna omubeezi nga ki nga stede kiri alaali essebo alaali naye full stop nze ebiseera ebisinga ndooza mutulimba buli lwe muddaawo mbw alaali nze sikkiriza ndwawo okukkiriza oba muli alaali ebintu ebyo olimba obeera weelimba kati olimba nti tosobola ate nga muli osobola kuba kati obanga osobola kati oli naawakana oba yeelimba kati gwe mu mutima gwe obeera nga osobola ebeera osobola oba weemanyi nti okola ki osobola naye oli waawakana aba awakana nga ye kyemuva mufuna samples nnyingi kyoba olaba ez'abakazi kubanga bangi baba tebakkiriza nti musobola ajja nakujjako sampo kumba ajja okujjako sampo ate sampo yo nga nka kati wajeewo ate ngaewo majani nadde tezifunangako sampo nzifuna ssebo essebo nzifuna kadde embuuza omukazi wajja gy'oli weetaka amanyi olina oba tolina bomulanga bakubyukiri amaanyi ndina naye ng'atulaba mulungi tukyali ffenna ndi ne Sikonto wano ndi ne full stop olunaku olwaleero njagadde abantu bano mbasisinkanyeeko bajje tuwayeemu tulabe ebintu nga bwe babiraba okutwaliza awamu n'okwongera okulaba challenges oba okusomoozebwa kuliwa buli omu kwalina then n'okwongera okulaba ate buli omu omanyize full stop bwe nalaba Sikonto ono nagamba lwaki Sikonto ono simusisinkanya ku full stop osanga bayinza n'okukolera awamu
Full Stop afuna gigs ezenjawo. Buli sawo muwulira ngenze gindi. Ate Sikonto yena ngamba nti biseera bisinga bwe mpulira kagigi we kalinze ne ngenda. Nemba nga performinga bwe banfuwayo awamu ne bampita bwe bityo okutwaliza wamu. Olaba otya Full Stop singa lucha lumunga mukolera wamu ne Sikonto? Ekyandibadde kibi namanyi kati embeera eriwo e Kampala kati ongambe Sikonto abeerawa Mbale kati mu tawuni ate kati ekyaka tayinaamu muntu anaatubulira soka olinda anaatubulira senga wava alina no mu tawuni so ate sola muyungako ku mikwano gyange ne bakama bange ne bagamba obonyaga tuli tuli babiri kakolera ddala ako tugenda kukola nesente bazituyita ate mulidde mulukwe kituufu kubanga aba ayina obuvunaanyizibwa ayina omuntu tusinga okugenda mu bivulu nga tebamuyise n'agamba kati ye eyimu yenye gyendabye ye abeesingira walibi agenda nazimamu bamukubye naddamuki bazibamukuye ate jjukira balina okuddayo embaale kituufu kati omugaa tuli bameka babiri tutaga sente bweziti waba atukima natukola ki n'abatwala mwenna atusuza atuliisa owulira baaba olina obuvunaanyizibwa omugamba tuli babiri tutaga sente bweziti otuliisa otusuza nagamba kati nomugamba Sikonto tugenda kolera sente bweziti twetaga deposit sente bweziti nenagamba nakaka sente mu mpale banakalekera muganda we tujja tuyirira nenyongerako ne kapere nemugamba batuli basatu kapere nakola ki ndoza stand ogodaba kituufu bakati oli bamumanyi oli mutuufu kola bulungi naje ntumunyigawo olaba otya Sikonto ku mbeera ng'eyo alina kakubuuza n'okubuuza oba e Kampala olina nawo osinziira oba w'osobola okubeera kubanga challenge eyinza okubeerawo kubanga oli wala abantu bano bafuna businesses oli namukubira namugamba oliwa enkya tugenda wano kale wano e Kampala nako muganda wange bwoyogerera awo kati luusi biseera ebimu wenzija mbeerako awo naye kati wembeera ne program nze eno Kampala luusi sigenda eyo mbeerako luusi mu bakyali ebyange ekireka nga weninda obudde bukola ki butuuke nkola ki ngende naye kati mwaka gujanga wenkugambye okukola business ngenda kwepangisira nyumba mbeere ngati awo nsobola beera wange wakawulidde kali kagambye okukola kagigi ako nga mukolera wamu kyokyogerako kyekyo kirungi tekirina buzibu bwe nateekayo ka story kali ka program ke twakola ne Sikonto ono baŋŋamba mbu Sikonto alina amagulu mbu Full Stop talina magulu nange kyenne nedda nze nkubuulidde bagamba mbwa era simanyi lwaki naye oli yagamba nti balifaananye naye Full Stop talina magulu Sikonto alina era nange kyannemutegeera naye nti omusajja atambula buli lunaku netugenda netukola kyeki ekyo ate nakyo sikitegedde
nenga amakulu ga sige mamamvu ngagoli Yesu konta okuba kuja ansinga ku katono Sikondo vaye eyo yimirira mutulabe wano okitegedde siko yimirire mutulabe full stop nawe yimirira mutulabe ya tubonya anjagala kulabo bamagulu kwegali oba tekuli ebyadde Sabolaba wamma waliwe yesimbye kati ate gulinga atudde ni tekuli full stop tekuli naye simanyi byoyambaza ngatto kwe kuli ndine entumbwe okay kale so yali ageyogera bwatyo ndozo olabye abasajja webali amagulu bagalina yali mukazi ndowooza yali mukazi yeyagala ne gwe full stop omusajja ono soko otuule omusajja ono tuddemu twagala omusajja ono naye abeere ng'afuna omubeezi twagala omusajja ono naye nziremu mukyaza wano ng'agamba taata gundi manya kigo oyagala okutuuma abaana Trevor kale lyakika gundi wambululu wambululu owulira nga at least ka first born yako mwokafuna gagenda obeera wambululu baba beddira bamwe teriyo beebyo tebiriyo jebiri tobimanyi bumanya toyinza kugamba nti gwe tolina kika ekyo tekiriyo wambululu kati wambululu nze nedira kalo wala sikondo edira kalo yeddira akalo tomuwasa nti yeddira akalo tomuwasa nga mukyala omuwasa ate nga mweddira kimu mubanga ba Luganda kati wane Buganda kati nze neddira mamba mamba simuwasa aba muganda wange kasitegeza nawe yeddira akalo tomuwasa nkitegedde soba tomuwasa naye ebyo embaala abantu babigoberera nnyo ng'eno omusajja ono embaala teribika ebika gyebiri toyinza kuŋŋamba nti tebiriiyo kale tukyagenda mu maaso n'okuba nga tuwayaamu ne bakadde bange bano Sikonto njagala tugende tulabe full stop ewuwo performance okusinga kwogera na kuzina na kuyimba kati performance yange tujjanga MC tujjanga MC nenjija bwekuba kuzina nenyenyamu awo bibi nekwata kati bwekuba kwogera nenjogera abantu kati oli waba akulaba nze kifaananyi kyange kyendimu omuntu wandaba kasuubira bigambo byenvaamu awulira eddoboozi nga zito ekyengenda okukola batakisuubira nakuwa ebirowoozo byonna kiri erigwe okwekuba kyo oyogedde otya ozze otya oba osuulira enze ku performance mwenjija nvayo ngerikkirira so MC njja n'ebiyimba byange awo nenyimbamu awo neŋŋamba dijja olukya era nentandika omuntu ng'ozze okwogera comedian nyini atudde awo gwenza nomutandikirako awo ayinza okujja okufuuwa nakufuuwa ku sente n'otandikira awo ye comedy atandikira awo ojja na muntu weego kati kyolaba kyojjamu kiri tutowemudde tobavumye oba kitegedde bajjemu enseko kuzanya nawe waliwo najja nga kujja kuwemula
nikati chance je nina omuntu wejja kale olina DJ MC naje na kulanga bakutimba kati bande bwabawala ngende na FULLSTOP kikyazanya ku stage okay je no kwata microphone ayo jadi takusunza nakino kula tono zichecho performance listed kama nakuyambira okay sente neziyingira ne bakufuwa ku stage naye ebiseera ebisinga abamutulowooza sente zebabafuwa ku stage zisinga ne zebabasasula kiri kitya eri olwolabanga omugaggaza abala kibaawo oli najja nakufuuwa kati waliwo wiiki eyewedde tubadde gundi enowa Masaka enoweyongerayo omunda eyo kyotera omwezi ngenda kuddayo ne baabu Abdumulasi nono yayimba kimanyi tulima kimanyi lusuku lwa sementi kyalimpa abantu b'e Masaka 26 guno omwezi ebifaananyi baabirabye okay muli Masaka na Abdumulasi Kiweewa posta so kati omuntu banga tokola bulungi kubanga era Abdu yangambye nangamba FULLSTOP jangu ogenda kujonkulira drive sinabuze kyakange nkaga bakutegeera manaje wakyali mpane nangamba FULLSTOP bane ndangira omuyimbi ne mugamba ate nange muyimbi we mukola ki omwagala ariko ng'omuntu omunene oche tokuba drive eyo agenda okulaba eddoboozi mwe liva nebaza Katonda kyekitalanta eyo jimpa Katonda wompa n'ekyuma nga nkyewubuli nga nkyaba kirungi banja kukola ekiki ekintu ekirungi ne microphone eyo giraba eyo oba olanga kutugamu wano era bakimanyi baba bakimanyi wakala microphone oyogera ne olanga ekutudde wano kati ogenda oba ku stage osaba amazzi kituufu ne sound obanga nnungi microphone ekasuka eba tejja kumenya okay wakira oba nawe gifiiringa bulungi nnyo mwana agisetinze nokola ekintu ekirungi kyenjala ne Sikonto ekyakijjemu yeweeyo okwogera eddoboozi lye likale era galifuna bali tweti naye kino talanta yange yansomesaako enamayumba mama ne bamugamba omanyi tukuwadde basali jagulanga bitabo okay okuzanya kwansomesa zigwe wasoma paka ki senior 2 ate Sikonto wuuno paka senior 4 sibwe kiri so Sikonto talent eriwa eyi eriwa sikubulire bana Uganda talent ye eriwa talent eri mu mazina nga bwe nakugamba toyagala kwongerako nga FULLSTOP bwagamba nobanga gwokuba drive okwogera kale okwongerako enjagala naye era byonna byetaaga budde kyo bwe kiri talent era talanta oba kitone bakwe ekitone bakyona ekitone ky'omuntu abanga muzima ye kyakyamanyi kyokka kati nze bintu kusomera bwe nabeeranga nakubanga ebimu nankuba engoma nankuba eggalabi kano kannamunjoloba nkakuba amadinda ng'agonga kuba nze nakolanga nnyo kyatuka ekiseera nange nga nabanga baboola waliwo abaana babulaya abakatisagino mulabadde salama wali mukwanoga omupiira naye babere atuka sizoni y'omupiira alwa nga bamweguya banabaja mugwala nga twaba abannasuuli naabo eddala era bannasuulibamukyabalaba era ngabanga bali nga bali badduka nga nabo balwala nabo bafaako kugatuganga mukuwakalanawa banjagalira nyigiri tabalagima awalagima sagala olwo lunyige wabitegera twabizinangako
nange njo nerwaza amawazira inakweze nange bakwaza bai ndio master oyo aliyangu nayo ndio nemulena sawa zino kansawe nange mbachunya nange bamfako kana ina oli n'ekitone ekitone kiwe kiri awo ino kikozesa sawa eyo amba ngabantu yakombe nange bambe so ulidde ekitone Pulira. agamba nti zino obuzinyi kiba kizibu okuvaayo kyetaaga okuba nga olinamu nebyogattamu Iye. naye gwe osibidde wamu Kale sisibidde wamu nele. abazijja abazinga mbalabye n'okuyimba nga bayimba bai kije bali singa lebeka je bangi mbalabye baali bazinyi bashiba bashiba yali dance kati aliwo oyimbi wefaako kati ekyenda by'omuganda wange wetya Nedda. lwaki toyogera bigambo bantu ne bakutegeera ekintu oba nga towetya abeere yebale ne banne abeere bagamba byanange nali nozi enakugamba nze wankolangako interview nakugamba geno teyantunuuliranga nantuula andowooza nkwenkana enagenda okulaba nekijja mulomulira yenze neno kyejjamu ekyo ekintu n'okukola ekintu kino nakino okitegeeza kati saawa zino buli woba nga netusaawa kulevo gyendiko nawe obimanyi kulevo kati tikwendi ntaba nga seetidde seetya n'emikono gikukwatizaamu ogala nga bakupushinga kugenda maaso kati saawa zino levo gyendiko nemugana wati njagala tulwane abenga tukola ki wepushinga kwa wali watu wepushinga teri agenda kukwata teri bano njalo mbulire bano ku UBC bameka balingangaaza abakola waliwo wali aliko bulemu wali alinganga bino ebitongole no si mumpi nnyo kwenkanawo naye nga mumpi kyenkugamba tulina kuvaayo kwefaako nogenda wa mu studio zonna mu Uganda teriyo muntu alinganga babasosola kati kiba kitegeeza tulina kwefaako otaddewo mulimu ki gwe nga gwe ojja ofuna emikwano oleki naye senga tubadde nga batufaako bamwa program sanga program sanga kugundi muganda wasanga abaliko nekwefaako tuvuddeyo tutya sikonto ovuddeyo otya so kitegedde ekyo kyogerako ki sikonto naddala kusomozebwa olina okusomozebwa kwonna kweyitamu naddala busaidi bwe tudda ku saidi y'ebyemirimu Sirina. amba tosabanga togamba mbu olina ogambye dda tolina sente ebyo obuzibu bwoba tokola olowooza sente zigenda kuva Naye era tewali. sikonto olaba yatubeere siriyasi sikonto kyogamba awo oli bulungi Siri bulungi. olaba olina bamukugirambu esibaga gweyogera olaba saawa zino twetaaga nange saawa zino neetaaga okuba nga neetaaga obuyambi nawetaaga obuyambi naye kintu kiyitibwa mirimu okubeera nga olina daily income nobeera nga oyingiza siringi 5 oba 10 olina twetaaga esaawa akalimu osikitegeera kati saawa zino nze mwanogaka wafuna linyalina kigamba nagulawo gurupu erimanga tuddemu abantu finance nayalagena mu finance batuire katene ninga njala batuwe kasente nate tutekewo ekintu kitwagala okola ki okukola tubuuze kikonto oyagala ki njagala ki naye nga buli wiiki tutuula eza sente ezo okitegete kati gwe kisubi oli bulungi olugenda wali restauranti osaba omulimu ne bakuwa naye kikonto taswagiramu restaurant bakola ki
Sikonto agamba talina kusomoozebwa kulina kyekugambye yeetya kulina Sikonto kwetya nedda seetya yeetya kulina beera mulambulukufu ogambe kino Sikonto ayogera ekigambo mu kimu nedda seetya sirina kati Sikonto ofuna omuntu ajja n'akugamba weetaga kiki oyagala okukola kiki oba oyagala okukola ogambye dda ayagala dipo asobola kale Sikonto naye katalina bigambo muveeko si bwe kiri Sikonto puroguramu ekulemye totali toyogera kintu kyonna ndabanga obirowooza okuva ewala olaba omuntu akubuza ekibuzo n'osooka obanga atakitegedde n'okomawo bukomi kati kinemye otegeera nange sijja kulimba saidi eno etambula eno tetambula bwenva enoono ng'ayogedde eddakiika 3 ng'oyogera sekendi emu nedda nye enemye ebyaddala tokiraba well atwabo mungi kuyuga updates on those otulabye olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu ne Sikonto ate ne Full Stop okutwaliza wamu mbakuleetedde olunaku olwaleero lwaki mbakuleetedde nti abantu bano ekikula kye balimu kya njawulo okutwaliza wamu era bannayuganda bangi baagala okwongera okumanya ku bantu bano baagala okumanya abantu bano batambula batya bakola batya emirimu gyabwe babeerawo batya basanyufu kusoomoozebwa ki so ebibuuzo biba bingi bwe balaba abantu bano era bangi bwe balaba bayimirira eno n'amutunuulira abamu ne baba batambula oli ayimirira naga raba n'amutunuulira ebintu ebifaanana bwe so y'ensonga lwaki nze mbasembeza wano ne tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu nabo mwongere okubamanya bantu nga ffe kyokola kye bakola yadde nga balinamu okusoomoozebwa oluusi okutwalisa wamu Full Stop nsibule ku bannayuganda abo batulaba kituufu abatulaba asene babasiibula n'akagambo k'ogambye okusoomoozebwa mu byaddala omuntu wakulaba eri neyetegereza waliwo nange bwendaba kati saawa zino nange nja kyeneebuuzamu temukategule ogenda nange nentugamulengaba tono mulema nnyo tono se mulema zinaffe netugwa mu kitiiki balema bampi waliwo bakiyita waliwo batuyita nenga nze kyeŋŋamba nga lyerinnya lyammwe nga ki nikineemu kali akatandisa pi era bagamba pigimi oba bayita bambuti waliwo batuyita ekigambo kiri awo ati kaba abantu bati nga ffe nga ne muganda wange nabalaba gye bali kitwa mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo sanga ate nga baganda baffe nga bawala mbeera gye tulimu yakula bulungi ebbina lyaliina n'atambula agamba waaw naffe ne tujja abasajja ate bwoti bwe tujja tolina mulimu ate baganda baffe bali abawala balina ebbina lye bulungi nga yakula bulungi abawala ninabe bana abali mu nkula eyo bakula bulungi bakwano bo bakwana banga nti nyala akolawo kibiina naffe twezimbe tuveeyo webali ate bazaala n'abaana sitegedde abawala bakola batya nga wolaba oyo nga wolaba nti nga naye balina ebbina likomeeri nga banyirira webali kanjala kola kintu ekyo
tuveeyo naffe tubeerewo tinja tukaleki tufune gavumenti naffe eveeyo tuteekemu sako akasente osanga omwana n'atambula kati wuuyo asobola okutambula anoonye omulimu alabirire olubuto oba alabirire famire ye agenda omuwa omulimu kati omulimu gwalina okukola ngaffe oba nga ye watatunganga tto gyemirimu egiriwo watatunganga tukubira ogw'okutuulaawo ne weekozesa n'okuba ddagala kutunga emirimu nga katonda newakolanga oti engalo ezo zino engalo full stop nga zikuba eddagala n'okwata burashi n'okuba gye emirimu ffe nga gye tulinanga baliko engatte eyo ekaluba giyisaamu wuzi olaba wuzi eyo empiso ekaluba n'ogifumita kuno ku soole kuno funa sabbuuni fumita mu sabbuuni bwoti sabuni ey'empiso gifuna kasabuni gifumitemu fumita kale ebeesere ejja kuyitamu mangu sikikawuza akokolese kati emirimu gye twasigaliza okukola genda wali kabalaza saba munno nina katulubokisi kange kangatto naye ogenda kukola siringi 3,400 kale fine kiri kirungi kusinga atudde naffe twetaaga emirimu egiri heaven givaamu akasente gavumenti etukwatizeeko so ensonga lwaki wavuddeyo ne saako n'ekibiina mwekolemu saako onkubuuza oyagala kiki kyosobola okukola naye nga sikuwadde kwejalabya sikuwadde kugenda ku cakalawe nabamaama nga buli luvannyuma lwa bukitutuula tugenze gutya kubanga ezo sente wetuzirya baba bajja kutusiba kituufu oba kitege gavumenti ogimanyi naffe tubeeyo twekulakwanya onsange nga ndi mu kuvuga kamotoka hama onsange nga muganda wange ali mu kalawuumu avuga naye nga omulimu gutikalazi guli kyalombuulire kale gye bali abaliko obulemu abalingangaffe kale ono waawa omusajja weoyo wembale jinja ani gabula weiganga oyo ye chairman LC5 nesa ngate yayitamu LC5 yana sanga naye bambi naye wali awo kituufu oba kitegede kyetwagala tugenda ku gavumenti ekoleki tulwane mbeerenga gwe mbeerenga yali ku kamera mbeerenga nga nooli tulebe okudda okwekubagiza kyenjagala basibule ne munnange ono kyenjagala yeefeeko veeyo ambasiibula mbagamba nti same blood same feather ambenzi olina n'ebiwawaatiro andi zezembiri bambi abatulaba temutwenyinyala tuli bantu ate naffe abali mu mbeera ngaffe nze tulimu twefeeko okuba abayonjo buli wobeera omuyonjo mu ababiri munkola bulungi nze kuva dda muyonjo buli wobeera omuyonjo n'okufuna emikwano naye obanga oli mukyafu gwaliko obulemu gwayina entondo gwayina buli kimu mukwano nkwegaidire tojja kufuna mikwano naye obanga olinganga full stop naze zedi ize ate ensaaga ojja kufuna emikwano naali eyo bambi weezuule edde oliko oliwooti ezo kiki nsobola okukola gamba maama wo taata baganda bo anange okutuula ewaka naye kano ka bizinesi kensobola okukola ki okukola kakasa bajja kakuteerawo nze nkugambye natandika okubanga toddagala nga bwe MTN ogimanyi buno bwetwasula ng'onyiga siringi 2 n'oyogera nalikolangako so twerwanirire tutandika okukola baagala nnyo bannayuganda babali nnyo tubeererawo mama Victor mama Violi baagala nnyo tweyanziza naye engato zaffe ozimazeeyo ate simanyi oba osooka kwambalamu n'olyoka oyoza n'otuguza sikutegeere bandabira ddala nga egenda kuddayo genda gyoza tujja kwetegereza wanze ndaba naabuli lwojjo gira mu mpya
Faako. Ngatto zaffe ozijjayo ate ozambala ate n'oziza mu bizinensi. Kale Sikonto. Sikonto ki ky'osembyayo ki kyolekera bannayuganda abo batulaba? Kyesembyayo bannayuganda bagamba nti ffe ng'abantu naffe tukola ki tunonye tubeera n'ebyokukola nga muganda wange byagambye ebyo byayogeddeko byokukola ku bizinesi ye gy'alina ey'engaato era bagamba otambula mpola otuuka wala era bwe yatandikira awo asobola afuna omuntu akola ki amukwatirako omukono n'improvinga n'alinnya waggulu. Era nange bwe ngambye okola bizinesi sobola kukola eyo gye ngambye dipo naye dipo eba egaanye kweyo sente ze nasobola ofuna sobola kukola bizinesi kwezo sente ze ndinawo ngenkola ki nga nkola mpola nga bwenfuna anyongerako nga nange neyongerako ebirala. Mbasiibula bannayuganda abalaba Uganda UG update. Mwebale okutwagala, mwebale otulaba. Bentumirako mugwano gwange Moses akolera awo Pepsi ya dipo eri awo bweyogerere ne management yaabwe yonna. Nentumirako muganda wange Dennis akolera ku saloon ekireka opposite ne ku Kyakabaka. Beera bulungi. Mama nyunyu gyeri eri eyo Mbale bamuyita Justin ali eyo. Mutumidde muganda wange mutumidde. Ate obeera n'abangi umanye ebibeerawo naawe kitegeera kale ebibeerawo katugambe oli Justin bwawulira nti luusi oba ndi Mbale mu tawuni kole gwe nafunyeeyo era abakulaba luusi n'abalala nga bakimanyi nti ono gundi boyfriend wali Justin era nga tebaswala luusi ne bagenda ne bamugamba wootuukira ewaka nga zatuuse edda ne bagamba obangambye waliyo omuwala gwe wabadde naye biki nga obimanyi ebintu ebitali birungi naye era omuntu olina okwekola gye esebo abekika anjagala nanze ng'omuntu ngamba kati oyo omusajja oleese wakibye naye kati gwe Justin waba akutuddeyo ewaabwe gye bakwanirizamu nawe gyolaba ekikula kyo kyolimu oliwedde ogenda naye bamukwagaliza oba olabawo wotuuka baka Justin oleese okubanga kyemmanyi ekikula kyolimu kyendimu batwenyunyala bagamba omusajja gwolese si yoyo Justin ogeze okanga yoyo omusajja kale kusinziira ku kyombuziza kati katugeze bwemba kati ngenze waba Justin ne baŋŋamba nti musajja gwoleese si yoyo naye byebaagala oba obawadde byebaagala katugeze kati ente mmanyi nti ennaku zino tebatwala si ekyo bagenda kwanjula ese okukyalayo nga tonna bagenda kukyala mu mbeera wano nga muli mulaavu olaba nga abeewaka
bakwaniriza bakwagaliza omuwala banjagaliza tebalina buzibu naye bona agenda okwanjula tebakutwale nga tolinnya tebasobola njakuyita best man njakuyita ssebo kale atulaba omulungi be bakati bange abo Sikonto ne Full Stop oba kati nze munanteekawa simanyi nange kubanga newuwo ngenda kujja adde ogamba ogenda kugenda ewoono naye ne Sikonto noono ali kumpi era naye ebibye bwe bijjira naye akuyite musobole okubaawo kale bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba